Gy'olengera mu bifaananyi awo y'entana ya mama wa Gravity Omutujju wagenda okubeera nga ate agalamizibwa olunaku olwaleero zigenda okukoona ssaawa 8:30 ku ssaawa 9 ajja kubeera nga ate bambi amaze okubeera nga ate ateekebwayo sayidi wali Fort Portal bambi Gravity Omutujju ssaako ne famire yonna mukama bambi abeere nga ate abagumya era abayise mu kaseera kano ak'ennaku kibinnyo nnyini ddala ndabye ku mukyala oba muto oba mukulu wo sitegedde bulungi nnyo naye nga bambi Gravity mukama abeere nga ate abagumya ssaako ne famire yonna banayo kuziika omuzadde besides byonna empalana ebaawo bino ebyaffe bitubeera n'empalana naye ekintu ky'okubeera nga ate omuntu afiiriddwako omuntu we naddala ng'omuzadde ng'oyo maama yekayeka gw'obadde olinawo bambi ate kibeera kibi nnyo so Gravity Omutujju tubeere nga ate tumusaasirako so ngenda kubeera nga ate mbawa videos zino mubeere nga ate mulaba biki ebigenda mu maaso sayidi ezeeyo nga ate bwe tulinda essaawa y'okubeera nga ate mama wa Gravity azikibwa tula butuuzi wano obeera nga ate video ginterako ekigaalo likinga sharingirako abalala comment section ejja kubeera open obanga olina ka comment ko beera nga ate okasulawo awo tubeere nga ate tuwuliziganya ffenna subscribinga bwobanga obadde tunaa kubeera nga ate osubscribinga oleme kubeera nga ate osubwa amawulire mu budde bwennyini bwembeera ngaleeteddeko nkomawo n'amawulire amalala mangi nnyo naye nga ffonna okasukemere nga ate mbawa bino ebigenda mu maaso sayidi ezeeyo nkomawo temubaawo Entana bagenda mu maaso erikinyana mpindi okuva ku nju tebagisimye wala nnyo emirimu gigenda mu maaso ekifo bwe kituwe kirabise abamu ku b'eŋŋanda nabo baatuuse dda kwegamba kunyolwa kwennyini bwe kyoba omanya kunyolwa kwennyini era abakulu bano be bamu kubadde bawangaala ne mama wa Gravity ku kyalo kuno badde bamwagala nnyo era bw'otuuka effooti n'obuuza mama Gravity Omutujju tosobula effooti ng'onaatera oyingira ffooti bwoti mu tawuni awo okwata mukono gwa right toyinza bula direct mpaka wano Nyantabomu. Tuba tujjukirako emabega konsati gy'obadde nayo ku Cricket Oval. Mami abasinga abamu we bamulabako yaliyo koyo shoti yaliyo era ali mulwadde terabika asemba kulabika ku kivulo kya kwepiica. Gravity yesterday namukubiddeko ku simu yalu mama we yafudde. Send our prayers to Gravity. He lost his mom. Teri kintu kibi nga kufiirwa mama. It's so bad to lose your mother. Gravity wakabi naye namukubidde essimu ekiro naga mwana pastor mwana kati saategedde kye yabadde agamba. But we send prayers. Nayagadde nnyo ngenda okuziika effort naye nebinyinza obutasobola naye tuweereze essaala eri Gravity mukyala we ne family ne season gye bayitamu nga Gravity sinyaawo bwe twali tukola tuzimbe Gravity yajja n'atuyimbirako so may God comfort his family. Moderate viral atuuse bannange singa mumanya essaawa ziweze mukaaga naye Mudra alaze nti asobola okutuuka eno yonna gye tuli kiri kita Mudra nga kitalo amawulire g'okufa kwa mama Gravity gakusanga wa Mudra mpaka eno mwana wibire ng'oggyeko ebyobuyimbi enkolagana ye Gravity eri etya evaawa regardless of all aspects, ayagaliza yanyamba nnyo Gravity and he was behind yalina sheye naye yanyamba and he was behind camera yanyambira mabega wa camera nampa kubagagabe andaga bintu nga omanyi naye nga nakubadde nga omanyi nga ndagalo ali shaka ali fit and enkolagana yaffe bwekyo webadde shali wa my friend tweyanza webale kumubeereramu
wetuli mpaka tuli eno ku lumbe. Maama wa Gravity yafudde naye baneesinga mumanyi gye tuli. Ne walayi Gravity adde ayagala maama we. Tengera amaka ge yali yamuzimbira. Laba enju. Gravity abadde ayagala maama we. My God. Eno enju singa mumanyi mu kyalo gyeri. This is a very big house. Naye laba Gravity gye yabambi yagizimbira maama we. Ekyembi enju ebadde bali eri mu kumalirizibwa. Bali mu kugiyooyoota maama tasobodde na kubanga agiyingira. Kibi nnyo. Really Gravity. Omwoyo gwa maama Katonda agulamuza ekisa. But Gravity really abadde ayagala maama we n'obulamu bwe bwonna. Eno enju muganda wange. Osanga bossimaani ng'agina naye ng'avuma buli kiramu. Ne bambi Gravity yagizimbira maama ate eno mu kyalo deep. Mu kyalo eno. Oh my God. This is really nice. Banaye tukole nnyo tusanyuse bamaama baffe nga bakyali balamu. Mufune ekyokuyiga. Olaba ekintu kino Gravity kye yakolera maama we nawankubadde bambi maama tasobodde kuba nti akimeekinga. Obeera inspired banaye tukole bakadde baffe tubasanyuse nga bakyali balamu. Maama bambi tasobodde yingira nju ne bambi Gravity alaze omutima nti really maama abadde amwagala nnyo n'obulamu bwe bwonna. Tukyali eno mu lumbe. Ndoza ne wendo ito olumbe. Tukyali eno mu lumbe. Maama wa Gravity Omutujju gye yafiiridde. Tukyali eno side ze Fort Potro. Muzeyi wano bayitawo batya? Hano nibetaho Harugongo. Harugongo Trading Center. Ni Gongoro ya Harugongo. And hano mbere tuli nibetaho The Place Gardens and Restaurant. Manyago. Nabanyita Kagezi Arthur. Ninye mukama okichweka kino. Kizibu muno ekyokuferwa moti munywani waitu Mama Gravity Omutujju. Amoti abere munywani wange muno. Amoti abere munywani wange abakuba amoti has been so natural mu bintu bye byakukora. Amoti abe naenda ebintu by'obuhangwa. Amoti nkabanza kumumanya ubu yamazira kumanya ngo nyine ekitoke kuvuga The Place Garden and Restaurant. Hano tukuraho karaoke, tuzineraho, tubunisa n'abazini. Baitu ubu yamazira kumanya ngo nyine ekitoke kinu ya nywana yangonza muno yagamba nyine omwana wange nawe umuzini nja kumukunywanisa. I was so excited yangambira omwana we no. Beteleta runo na mukagwize nakagwiza abantu abali bamanya bagamba oguno Mama Gravity Omutujju. Oh, I was so happy. We became so much closer. Amoti abandi muso ito kuna batoro twentumeta amoti mpako eno amoti. Amoti abere mukazi mukozi muno very hard working old woman. Very natural. Natural in a sense that she liked actually dealing in fresh. Talk of the wenju wa bogoya, wenju wa sukari, kaka. Besides her big shop which she had put the fresh business outside. Okay. Kyo amawulire g'okufa kwa Mama wa Gravity gakusanga wa? Amawulire ga Mama wa Gravity okufa kwe kwansanze mu ndimiro. Mbere ndi aho mukozi w'omunangambera hari umukaikuru nyantaboma afiye. Nada mukaikuru yagamba mukaikuru hakuonaho. Kukagurizwa mukaikuru kumtia msenta bangambira na Mama Gravity. Oh my God. I was so shocked. I couldn't continue digging. Kavude mu ndimiro. Tukigenda wafiiridde. Nsanga omukumbi polisi amazira kubihaho. Abakuba abere mukozi muno baitu abe nakora ina squad na present kwa tugambire bitu betu kumanyira ngo ebirwere bya bine because she was so hard working. To my surprise that she selected well. By the end of the day I think she fainted in the bed, which was very unfortunate. I really pray that her soul rest in peace.
kandi amoti abaire nagonza abantu muno. Actually amoti kutunda obwenju ne rukaka and other fresh things. Actually she liked children, including me. I may look a bit old, but she liked me. Whenever I could go to her place, I couldn't live without taking a bogoya. At least to take bogoya, take miambu. She cannot leave you go without taking anything, moreover freely. So amoti atusalize muno kana ninsaba nomutabani Gravity Omutujju really ninira nawe nobuntu nko bwa Amota, because Amota has been very human in a sense that she left Kampala. She loved her fresh air in Fort Portal. It's a cool place. It is always cool, loving people, a very hospitable environment. So nani saba Gravity Omutujju hero mpako eti kumanya Gravity Omutujju bakaba mahireha. I will find out mpako ya Gravity. Kana ni msaba Gravity Omutujju ni message ogara mukako. Oturaba abaganda bakweta kwabyo olumbe. Otuba twabyo olumbe lwa moti mama waffe. Afazali tukoleyo akantu tumaze kwabyo olumbe tufuna akafunga ekisawo bawa tugereko ku mama waffe tusanyuke tugereka na mutabani we nkimanyi naye ayagala abantu nga mama we naye ekyokufa kya wa mama Gravity kitalo nnyo. We have really missed her. Yaddala guys, nsooka okwebaza Gravity Omutujju olw'ennyumba gye yazimbira maama we mu kyalo. Bannange taswadde n'omulundi n'ogumu. Abayimbi wano tubalabye bangi bagagga nga kwotadde ne Chameleone gye baazika AK47. Wali olemwa ate nga Chameleone yali aludde mu music. Naye bannange Gravity Omutujju yazimbira maama we enju ennungi. Katonda wange ono omuvubuka abadde ayagala maama we. Mukikkirize. Naye ng'abayimbi balabikibwako bambi nga bajjumbidde okuziika ng'era bw'obalaba. Bamubeereddewo bambi. Mama Gravity, Mama rest in peace. Omukama Katonda akusaasira ebyakusobako. Era nsaba omwoyo gwo Omukama Katonda agulamuze kisa. Tegwali musango gwo okutuzaalira ezzike kubadde maama nakazadde wa ggwanga. Emyaka gy'olimu nange onzaala mba mutabani wo. Nero akuba ensubi tugenda lwotuzaalira ezzike. Ate ogutaali musango gezaali nteekateeka zaamu ng'otuzaalira ekyeterenga ekyo. Kati bano be bamu baamulya mazimpo n'ekikeeto. Naye nga bambi Mama Gravity, rest in peace. Amanya go gwana. Abanyanza bampita asaba paati omweri. Mbere na rugongo. Gwani? Asaba paati omweri. Let's bade stalo nnyo. Firo Mama Gravity. Mukadde oyo abadde mukadde mulungi nnyo. Asingayo mbakadde bena asingako okulaba. Kubanga obadde otuuka wuwe. Omulamusaako n'agamba munnange funa bogoya wali gy'olya oba amenvu gonna g'oyagala g'olya. Oba akuwa ku sooda, akuwa kyonna ky'oyagala. Omukazi atawugera nnyo, mukadde atayomba, mukadde abeera bw'ati. Embeera z'amazaazi eno alugomulo oba eno enyantaboomu nga tumulabamu buzibu bwonna. Kibadde kifunyo, twawulidde mukadde afulidde mu nnyumba. Mubadde mukimanyi nti ye Mama Gravity? Twabadde tumumanyi Mama Gravity kubanga ne Gravity yajja n'amulaba. Tamulaba leero bulijjo amulaba kubanga yali azimba eri ennyumba wansi. Gravity yajja bazimba ennyumba eyo namukolako gwa mukadde n'amugamba nze sigenda kubeera eyo wansi, nze nakulira e Kampala nenkolera e Kampala nina okubeera. Gravity n'agamba kasooke tuyumbe ennyumba ye family. Gravity n'azimba eyo ennyumba gy'olaba. Naye kibadde kitalo nnyo olunaku olwo olwa gundi. Kati mukadde yali ayagala kubeera kuno ku main wane eno. Ayagala ku main kubanga yali yagamba sigenda kubeera eri wansi. Naye tugende tuzimbeyo ennyumba ye family.
mwabisa omukyala ng'akyali mulamu mpaka lwafudde mwebale kubika abaana ba Nuupu wabula mwantama miziina mmwe kati ndowooza ebyo nsibambi bagamba nti obusiru buleme tusinza maanyi kati n'olabanga eno enkodoma lyeni ekuttette gy'oli amaziga gatwala abantu gw'oyinza okulowooza nti weetamwa nnyo naye ate ffe watutuuka oli mu ttako nga mazzi kati okufa kwa mama Gravity kujjirawo ate mu Nuupu. Mama Gravity, ama rest in peace, Omukama Katonda akusaasira ebyakusobako era nsaba omwoyo gwo Omukama Katonda agulamuze kisa tegwali musango gw'okutuzaalira ezzike obubadde maama nakazadde wa ggwanga emyaka gy'olimu nange onzaala mba mutabani wo ne lwakuba ensubi gwe tugenda lwotuzaalira ezzike ate ogutaali musango ezaali nteekateeka zaamu ng'otuzaalira ekyeterenga ekyo kati bano be bamu baamulya mazimpo n'ekikeeto naye nga bambi Mama Gravity rest in peace yadde ofudde tulabe ku ddwaliro lya mutabani wo lyazimbira abantu busaabala tulfiga abantu bagamba toziika nze bwana nakiwulirako nga abantu bakikomplainingako nti toziika era nkwewuniza lwaki osobodde ate okugenda eno tosinzira ni gwenziikirako ali kikyendi ali yani ate omuntu ayinza okuba talina nnyo kyali gy'oli naye nga muntu w'abantu muntu gavumenti emumanyi problem weeri omuntu okubeera ne self confidence muntu fula mwitu tabalugezigezi atali kireerese atagenda kiba kireerese waliwo bale omanyi nti waliwo abantu babikira nga batagenda ku mulimu just kinyumu n'agenda naziika natuukayo n'akaaba omukazi oyo afudde nga gwe bagenza oziika musajja bannange omukazi afudde nnyo kisinziira ani gwe ngenda oziikirako ani gwenziika nze bwe nafiira wanaye abanziikirako siri kireerese ebyokuba tubana bingi naawe si buli mufu nti ngenda mugendako ati lwaki oziikidde ku Gravity n'ogamba nti kosule naye Gravity first of all abantu batamanyi Gravity aliriyo it's a real guy waba mukwano gwo asigala mukwano gwo first of all ali your friend ate liyo man alina omutima omulungi naye abantu abamuli mu distance tebamanyi nti alina omutima omulungi tebamanyi nti aliriyo ekyokubiri muntu from nowhere nakubira na checking up yes ye muntu akucheckinga nako naja nakulabako ne waka ekyokubiri Gravity mukwano gwange ne waka ngenda y'abaana b'emikwano gyange ekyala mama mwagala nnyo according to story yabakuza atya mbadde njagala nnyo mama wa Gravity era nange mutwala nga mama because omukyala story yabwe yankwatako nnyo according to omukyala yabikyanga gonja teyasuula baana be yatobanga nabikyakasola abaana be babeerewo ogamba nti yasobola okuza abaana mu bulamu bonna ne survivinga abaana be babiri balamu teyabasuula abantu bangi basuula abaana that's why I like mama wa Gravity ebintu ebimu tebigatta toyinza kungamba nti ogenda kujja kubafalindako ngoyambadde Versace wantu wagenda nti bakwise ku Serena Shazara nsaba eziriyo ushegedde angeze biba bityo naye nga si kugenda kati olulala noyambala ki bw'oba oyambadde Versace ng'ogenda kuziika ng'ogenda mutereke engoye za Christmas mulinde tebigatta nakulidde mukulu nga bagenda okuziika abantu bwe banakuyombesa toŋŋamba nze bagaga kwagaana baakukulogangana kaakati bino twabikolerera kola nnyo amene manyi kyesiba kwana ku nsi mpala n'obwavu ne bwofaanana bufaanane nkuwalana ekyo kibi nembukulowoleza bulowoleza ekyo kibi mpala n'obwavu era mukole nnyo mubwavu mukole kati bagenda kuyomba naye omuntu yenna waba mulamu aba mugagga bagenda akwani na mukwano wange namugamba bwe nagamba obulamu kiki nti obulamu bugagga agamba obulamu bugagga nga kigwe muka yayanzise nangamba media biki byonyumya muze musimanya ngaggawala simanya mpangaala nga ndi mugagga simanya bakyogera batya kyo oyo wangaala naye nga mpikoye enkoko mumpe ku bunyama mumpe ennyama gye tukuzeeko mumpe ku nkoko mpulira nkoye enkoko nawe kimanyi full figure nti nze ku nnyama oba enkoko njagala ku magumba njagala magumba kunyama sina kwagala ku magumba wakamala enkoko olidde n'ennyama okula sente sikula mwana abafa balya mama agula takyalya abakumba n'entondo kati muyinza onyigira aweza n'oza ntuli mu takisi eno si takisi naye full figure tekakagamba
byenjogera byange simanya biki olwo abamawulire ubagamba nti byange byogera nganze muntu nasobola okukunyiza abaana ku munyiigi wamma gye mwekunganyiza mu takisi gye bagana okufuuwa nopamampama siri mu takisi abantu banyiiga mangu abaavu nabajjako llo banyiiga mangu ogenda bwebigambo byogeraawo nze gana nebufaana bufaanana jagala nakuva muno nkwana nga olunaku kuvuma nanyoko nemutwaliramu nemubuuza kyamwagaza kitaawo kandi bagenda kunyiiga nobuuza twabatwalidde ki kale batubanja ki nawe tuyasiga bbanja nawe tukuze tubawadde nati baba bagamba toyiza vidiyo nga tobitadde mu kamera oli ebijanjalo byenkuganya biteka mu kamera osanga nno nayogera nga alinga akatekamukati alaba omwezi gwenjunguliddemu ennyama kyopala nembwa zange zirya nnyama. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Asiraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Asiraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombeera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala maneetaaze enamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.